Abalangira n'Abambejja bassebo ne bassebo bazzukulu ba Bassekabaka abazaana abamaama bannamasole abatuzaala abataka abakulu b'obusolya bazzukulu b'abataka ba Buganda mu mwenna ab'olulyo Olulangira mbalamusizza Omumbejja Ndagire Tajuuba. Kakati njagala kudda mu mwami ono ow'embwa okusinziira ku ngeri abantu gye batwalamu ebintu bye twogera n'engeri gye batulabamu. Omwami ono nasalawo obutamwatula linnya lye naye nga gwe ŋŋenda okuddamu ku nkomerero y'akatambi kano ŋŋenda kwongera okutangaaza njogere ku balangira n'Abambejja ababadde beetabye e Bulange oba abeetabye mu lukwe oluwamba Buganda n'olukwe oluggyako Mmengo bagitwalire ddala bagiggye ku Baganda. Olukwe luno luludde era olukwe lwajja ng'olubiri baagala ddutwala. Omwaka oguwedde katono Kabaka wa Buganda atuggyibweko ng'era abantu be bamu abali mu lukwe luno era bakyalutambuza. Emabegako mu mwaka gw'2021 Mayiga yaleeta ekikolwa ekijja abalangira mu lubiri e Mmengo. Abalangira babeera mu lubiri ne muganda waabwe aba ku Namulondo. Era abalangira abamujaguzo baba azaalibwa nabo mu ntumbwe emu mu ntumbwe batera okuba n'ebibanja oba n'obugabane mu lubiri lwa Kabaka. Oyo jjajja waabwe so olwa Kabaka omulamu. Kaakati we mbagambira bino nga waliwo ebigenda mu maaso abasinga temujja byagala naye nga weebiri ate nga tebijja kukyuka okuggyako nga mwe kennyini abalangira n'Abambejja musazeewo okuva mu njawukana ez'obufiififi buno. Gundi yatunda wano kanakataka tebaakampa ono yasika ate nze tebampita ku ppate ate nze ebyo mubiveeko mutunuulire ekijja nti mu bbanga ttono nnyo olulyo Olulangira Mayiga agenda kuba ng'alusaanyizzaawo. Bw'aba awuddemu n'ajja mu balangira n'aleeta abalangira ba Mayiga. Abalangira ba Mayiga mwebali mulya nabo musula nabo mubeera nabo. Ne mu balangira bennyini abaana b'abakitaffe n'abajjajja baffe naddala ab'abakitaffe abakyaliwo mu balangira muno n'Abambejja muno mulimu ebingalangwa, mulimu n'ebiwulewule, mulimu n'ebimpemempeme mu balangira bennyini. Kubanga omulangira bw'otabeera kimpemempeme tosobola kulya mu jjajjaawo lukwe, tosobola kukkiriza ne bakola ku jjajjaawo kive, tosobola kukkiriza kusaanyizibwawo kw'amasiro ga jjajjaawo n'amasengerege, n'otabaamu bulumi bwonna bulumirwa nsi yo, n'otabaamu bulumi bwonna bulumirwa olulyo Olulangira, n'otabaamu bulumi bwonna nakulowooza ku baani abaliddawo balangira abaliddawo baliba bafaanana batya. N'otabaamu kalowooza nti senga mpasa omukazi omunnalwanda ono abaana banaazaala banaabeera batya. Kubanga mu Bambejja bendabye ne Museveni Abambejja abamu bannyaabwe bannalwanda basenga abaffe baayogeranga. Era kyova olaba baagaananga okuddira omwana w'omukazi atali muganda oba omukazi omunnamawanga okusikira obwalubuga bw'ekika ekitangira oba obwalubuga bwonna. Bino bitandise wano mu myaka gya 2000 nga basenga abaffe bamaze okuva mu nsi. Nga ne Mayiga ali Mmengo okuteekawo omwana nnyina munnalwanda ne mumuteeka mu bifo eby'obuvunaanyizibwa. Era baabano baavuddeyo. Abasinga be mulaba Abaganda nze mbabulya be mulaba abakazi abaabadde batutte awo Abambejja Bambejja naye bannyaabwe bannalwanda abasinga. Batono nnyo abaabaddeko abalina bannyaabwe nga bakazi Baganda. Waliwo muwala wange gwe ndabye nze ndi ssengaawe onswazizza nnyo onswazizza.
otuswazizza nnyo ne kitaawo gy'ali gye yeebase wali emmende nkakasa nti tateredde kubanga jjajjaawo waffe Ssekabaka Kalema teyayagalako ku lukwe naye wavuddeyo ne weetaba mu lukwe olujja ku Baganda ekibuga kyabwe ekiyitibwa Mmengo, ekibuga kya Ssekabaka Mwanga. Naawe obeegasseemu naye onootunula otya nga Mwanga bamuggyeko olubiri nga gw'omu kwali mu bifaananyi n'omusajja asaanyaawo Obuganda eyaleeta Mayege Mmengo. Kubanga abantu bagenda ne batugamba ate osirise, ate tuyayogera ku Museveni, nze n'ebyokulonda ebyo twabivaako dda ffe kubanga tumanyi babalondera. Era abantu abamu nabagamba ebintu bino nti emyaka ebiri egiwedde ne baba mutawanira bwereere nti bano ba Zionist baagala Museveni abaabeerawo n'omutabani we tajja kubeerawo era ne bwe munaalondera gwe baagalawo okuggyako mmwe nga mwegasse ne muzira okulonda ne mubalaga obukyayi. Abantu bagamba ebintu temuwulira era bye mukaayanako bye mulowooza nti mulwana temulina kye mulwana, kye baagala kye bagenda obbateekako. Ebyo ebyokulonda kyova olaba ffe tetubyogerako tetubirinamu kubanga tewali kulonda, waliwo okubalondera. Toyinza kuga nti balonda nga n'obululu tebabubala. Naye ffe ne tugaa nti katukuume Nyamantono okaayana eri mu nkwawa. Naye mmwe abaana b'abasajja abaalwanirira abaayimirirawo ku lwa Buganda, bajjajjaffe ne babawa ettaka. Mutunze abamu mwasikira basenga baffe ab'obuvunaanyizibwa. Nalabye omusika wa Naalinnya Bitabira nga naye yeetabye mu ekyo kyokka nga yatunda Wamala n'amumalawo. N'atunda n'ennyumba ya Naalinnya Bitabira. Oli kutaddi ssente ggwe. Niye tonenyezebwa kubanga Abaganda baga nti kifaanana akifulumye. Nolwekyo siina bingi byakwogera naye tuli banyiivu gye muli. Tuli banyiivu kuba muli bambejja. Tewali agenda kubaga nti muli kubanga muli bambejja ba Buganda. Naye ne muvaayo ne mulya mu Buganda olukwe, ne mulya mu luli olulangira olukwe. Ffe abamu tetubeeguya. Abamu tetubeeguya. Ate tetuli beeguya. Naye mweddeko. Muleke kuwuttaala bwe mutyo. Kati mwabadde naye n'abawa obusente simanyi baabadde 12 simanyi baabadde miliyoni 3 zinaamalawo ennaku mmeka. Mwabalidde mu Buganda olukwe. Oli n'oleeta olukoba n'opima oluggya lw'Amasiro. Gwe wagenda ewamala nga waliwo n'ebibira nga ne Naalinnya bakyaliyo naye n'ogenda n'otunda n'omalawo. Kati olowooza Museveni zinanaakuwa ze zinakkolera ki? Omuzungu agamba just a beautiful face. Kitegeeza nti omukazi mulungi naye amagezi talina.